lwaki okusinzira ku ndowooza yonga gwe olowooza lwaki nkyogere nti bankireete ntya ekikolwa kino eky'omukyala okwagala mukyala munne n'omwami okwagala mwami munne okusuubira lwaki kyeyongedde nnyo waneeno? Ebikola ebyo nange mpulira biwulire naye sibiinaako bujulizi bulaga nti bikiseera bikolebwa kubanga amateeka naddala ga UAE gagamba nti okulaba omuntu nti akoze ekikolwa oba ayenze alina okubeera nti aleeta abajulizi bana. Yonna gye muli gye musinzira okubanga mutufollowinga ffe aba Nyondo Media tusiima mwe mwenna abagenda amaaso n'embeera nga musubscribinga ku YouTube channel yaffe mwakola kyamaanyi nnyo, mwenna batusupportinga mu ngeri emu oba endala muli b'amaanyi nnyo, mwenna batulaba nga musinzira mu nsi yonna gye musinzira okubanga mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Yenze Nyondo Rozet era nga nsinzira ku Nyondo Media n'embeera nga ate mbaweereza bannayuganda bannaffe bane mugye baleko gyonna gye mukoze olunaku olwaleero mwebale kubeerayo mwebale kutwagala mwebale kubanga mwetanira Nyondo Media kyemukola kyamaanyi nnyo. Mutufollowinga ku social media platforms zaffe zonna ez'enjawulo mwebale nnyo mwebalira. Tulina Facebook, tulina TikTok, tulina Twitter, Instagram, of course ne Nyondo Media YouTube channel. Amannya wonna tukosa amannya gali aga gali gamu Nyondo Media tetubuzaabuza ate balabi baffe bannayuganda bannaffe yonna gye muwangalya mu nsi ez'enjawulo mbaleetera abantu ab'enjawulo ng'oggyeko stories ez'abaana bano bababundabunda kino kiri naye nga nebaza mwenna abayimirirawo nembeera nga ate muyambako abaana baneeno ne mubawa support abeetaaga okudda ewaka ne babeera nga badda ewaka. Era olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo okuba nti ate ndi ne mwami Kikomeko ate nga mwami atukoledde ebyamaanyi bingi nnyo okubanga atuyambako okufulumya abaana baneeno. Ogwaggwa kanyiiko yo twagezaako kumufulumya naye yatulemerera okufulumya mpaka ate otwamuconnectinga nga sinabagenda wala nnyo kasooka abeere nga ate ababuuzaako tutandikire eddala awo ate tubeere nga twanja ekyatulese olunaku olwaleero. Mbalamusiza nnyo kyeya tutandise okulaba ssebo. Nange nsanyusa okubasinkana era ndi musanyufu okubeera nti tuli wano ku Nyondo Media program enganzi eyamba gezaako okuyamba ku bannayuganda mu masanyu mu bizibu na bintu ebirala byonna. Nze Ismail Kikomeko kemanya gange nsanyusa nnyo okubalaba era mbagaliza okubeera nti mulaba Nyondo Media n'okugifollowinga n'okugiwagira. Balamusizaako mwenna abatulaba n'abatuwuliriza. Mwami Kikomeko waneeno mu UAE okolangaane kyemanyiiko wali chairman era ebiseera ebisinga wabannayuganda era ebiseera ebisinga nze kyannemeramu nga nze ensonga lwaki nkuyita mukulu chairman kuba kyandookingiramu nga nze omuntu ate sisuubira nti nonsobi nesa wano mu UAE oli mu kitiiki eri bannayuganda bawangalire waneeno mu UAE naddala Dubai. Bw'ogoberera protocol chairman afa n'ekitiibwa kye, ambassador abeera his excellency tuusa ebbanga lye lyonna paka okufa, ne honorable tesobola kubimuvaako. Kati okubeera ex chairman era oba oli okyali chairman nga essaawa eno mu Ugandan community nkola nga advisor muwe w'amagezi ate ku side ya Buganda Kingdom omutanda yasiima nze nkola mukungu wa Ssaabasajja Kabaka akola guno naguli mu kyondo kya Buwarabu. Sebo tweyanziza nnyo mwami Kikomeko. Gwe naatulaba ali ku Nyondo Media kansooke ate mpiseewo kino. Mwami Kikomeko mwebaza nnyo ebyensuso kubanga atuyambako nnyo okubanga ate abaana abali wano nga bali sitaaka atuyambako n'abeera nga bafulumya ate nga
waliwo ebizibu bingi byetusinkana waneeno osanga abaana nga bagwamu essuubi nti anti kakati ndi mu overstay nina fines nina mu abscondi sikyasobola kudda waka naye ate kintu kirungi okuba nti kuba lwonna kitegeera omwana yasooka yaddaladala bwe namugamba ne mugamba munange wala ekizibu ekinene kimu atasobola kufuluma we nagezesezaako awo ate nga sente zaali ntono so mwena baliyo nga mulowooza nti zina kubeera mudidi gwa nsimbi okubanga ofuluma n'odda ewaka abamuddeyo ne mubeera beeraliikirivu nga mulowooza nti mugenda kufiira waneeno kubanga mulina abuscondi muli mu overstay so atuyambako mu ngeri eyo muntu atwanguyira n'abeera nga ate atuyambako abaana abo ne bafuluma tufulumiriza abaana bangi nnyo of course ne kanyike yakafuluma era yatuyambako n'abeera nga omwana akola ki ng'afuluma naye ninawo kubanga tuyina omukyala yagenda tuweereza air ticket ya kanyike naye neba nga tesobola kumufulumya tesobola mulimu abantu abeebuuza kubanga sometimes ticket zineeno si ya kanyike yeka yasooka nkulu kye olaba feka nyini twakola ku tubya kanyike okumufulumya batuweereza ticket okuva ebweru eyo omukyala ali America yatuweereza air ticket eyo teyasobola kubanga atayitawo era n'omwana n'esaafiina ne batuweereza air ticket mpaka twakola air ticket endala kubanga abantu babeera eyo ababa bagala okunyabako bano abaana naye ate ne baweereza air tickets ezo ne ziba nga ate tezituyambako okufulumya abaana abo oba kiba kiva ku ki bw'omugamba omuntu n'omugamba nti munnange kiba kizibu omwana okufuluma obadde kituwadde kubanga aba alina abuscondi waliwo processes zirina okusooka okukola ki okugobererwa kubanga omwana aba alina abuscondi omwana aba alina overstay kati nga bo bamajja sokoza ki air ticket kiba kimala omwana n'afuluma mbadde nsaba otangaze mu kawono koyo akulaba kibeera kitya kibuzo kirungi nnyo tikiti za mirundi 2 zigaana naye okusinziira ku mateeka ga UAE naddala ga migration bo ama migration bokola bosaba outpass emufulumya nga abadde alina absconding tiyadduka wa sponsor we nti abadde ali mu overstay mwaka gumu mwaka 2 myaka 3 osooka genda ku mu bakulu aba police ne bakebera nti alina criminal case yonna then ekyokubiri ne babeera nti tusaba migration okutukolera outpass kati outpass eyo bokola application migration yekuwa date ennaku z'omwezi outpass eyo wenefulumira wenegwera kati nga mu kisiibo babadde mu kisiibo kuno kino ekiwedde babadde bagaba 7 days to 15 days naku 7 oba enaku 14 kati bwoba waguze tikiti ya naku 3 mu maaso eyeba tekola ekisingako kuweereza sente n'obeera nti ogula wali ekyokubiri tikiti gyoguze wano naddala wano mu dinata oba wali wewa migration waliwo office ya dinata yo te expiringa ebeera open paka nga outpass efulumye outpass bagikolako ensobi yonna yonna bagiribukinga naddamu nekola ki n'agitambulirako kubanga amanya tiabadde anda tasobola kugenda yeyeka wabula alina kufuluma kuva wano genda nga migration yamaze omukiryalinga bweba tenaba mukiryalinga oba ab'obuyinza bonna tasobola kufuluma kyova olaba nti kirungi okuweereza sente n'ogula wano etiketi egyoguza ebweru eggwako ate boddayo eri tibamanya gye wagikoze eki naye wano wadinata awo enyini ku ofiisi bayina special care ne discount gye bakolerako amatikiti ago yenjawulo eriwo tubasaba mwenna ababa bayambye mugezeeko okubeera nti abantu mubawa sente ne babeera nti bagula wano etiketi kubanga basaba ku migration yemuwa ennaku z'omwezi zalina okutambulirako olumu system ziyinza okubeera down kati ngajjo mu kisiibo kati bw'obeera nti waweereza etiketi wano bawumudde ennaku 9 kati gwe n'oweereza buweereza tiketi ejja kuggwako wagiguze eri tetusobola kugendawo wagigula online tetulina bintu ki naye wano migration oba dinata terina buzibu bwonna era etiketi tefa nsobola okukyogerako okirambuludde bulungi nnyo
mwami kikomeko ensonga eyo balenyobalire ddala kubanga era tiketi zibale zitufangako nga bazituweereza naye nga tezikwatagana na date muna baba mukiza kola ki kuyitawo so okirambuludde bulungi nnyo kubanga ebiseera ebisange ne mbanyonnyola oyo nawoleza tiketi bambi nanwayo nawoleza tiketi naye nga ate netufailing okubanga tugitambulirako bulambalamba so ebiseera ebisinga kipa akadde akazibu bagamba nti bannange mbadde nsaba omwana oba musazewo okumuyamba mumuwa akasente tugule air ticket eno okubanga omuntu mulala ayinza okulowooza n'agamba nti lwaki baagala sente era ddala bagenda kugula air ticket ongeza kukimunyonyola oba olianga nasobola kikola ki kitegeera bulungi naye kirambuludde bulungi nnyo kansubire nti bajja kubanga bakifuna bulungi nnyo tweyanze wabula nkobaza olwakadde kanene kootuwa kubanga oba nebyokukola bingi nnyo netukwada olwataano ojja ate nobeeranga otangaza ensonga ezitali zimu era bannayuganda ne babeera nga bafunamu tweyanzege kati nga tuvudde ku nsonga eyo mukulu kyamaani mbadde nsaba tugendeko ku nsonga eno wammanga bw'otunula akaseera kano UAE yo nga yensi of course tujagala nnyo kubanga etuleze nnyo nga ffe bannayuganda ate era nga tukyagiwangaaliramu era nga tukyajja kubanga yensi ekkiriza abantu ate nga yensi ennyangu okuba nti osobola okufuna visa n'okujja okufuna omulimu n'okola ki n'okola naye ate nze kubbanga nezigiddemu wano eno ndaba nti wagenda okwongera obukalubo lwaki okusinziira ku mirimu nti emirimu tegikyalabika bulungi nnyo nenjagala okubuuzako nti at least gwe muno wangaddemuko ebbanga erisingako njagala tumanye bwekito bwekyali nemabega emyaka egiyisewo ng'etaano ng'emirimu mitonotono oba kigenze kati nga kyeyongeramu bweyongezi era tuvaawo otwomu ku nsonga enotono lwaki emirimu essaawa zino tegikyali mingi oba tegiri mingi tegirabika nnyo kibuzo kirungi nnyo bannayuganda emirimu essaawa olwaleero emirimu mitono emirimu mitono awo tubadde mu expo ng'emirimu mingi naye expo yaleeta ensi 192 nga buli pavilion oba ya Uganda ya Germany ya America ya Bungereza zonna okutwalira wamu nga zikozesa abantu bangi expo yamaze emyezi 6 neggwako kati abantu bonna badde bakola mu expo abantu abangi ennyo expo nene nnyo kubanga yansi yonna bonna abantu abo tebalina mirimu ate mulimu abantu be baleeta nga babawa contract emulimu nga babawa emyezi 6 kati expo bwe yawedde babakumyeyo omwezi gumu bonna kati bali mu kisaawe banoonya mirimu bayindi bannayuganda banigeria bakameruni bapakistan ensi yonna bafilipino bonna bali muki nkunoonya mirimu kati ate bwataddeeko ekyebbula ly'ebintu ebitundibwa ebyamaguzi ebiva e China ensi yonna yagenda neddira amakolero gonna negatwala China kati ebintu byayo bya bbeeyi oba tebijja nnyo omuntu asobola okujja wano n'abeera nti agiraki ebintu byazo okusuubula byonna bya China kati n'abeera nti ate n'ensi third party ng'omuntu bw'ava Uganda n'agenda e China direct tebabeerawo third party kati ate ebintu bya wano ogenda n'obisanga nga biri expensive naye enjawulo eriwo ti ebintu bya wano bye bagula bitukwagana n'omutindo gwa UAE naye enjawulo n'ekyokubiri nti omuntu wa wano agenda n'akozesa ebintu e China n'abeera nti akola nga invoice ne babimuwa proforma invoice n'agireeta n'agiteeka mu banka kati bw'agiteeka mu banka n'agiteeka mu banka ye oba NBD Emirates oba Standard Chartered Bank oba HSB Bank neweereza e China mu banka gye yekolagana nayo ne babeera nga ba inspectinga bakebera omutindo gw'ebintu ebyo bibagenda okuweereza omuntu wa wano asobola kukola container 5-10 naye nga biyise mu banka naye ate obwewaffe agenda direct abamu n'akozesa ebintu ebyo n'addayo nga n'omukyayina takyamujjukira nga newe yagula tamanyiiwo ne bamuwa engatto box 2 oba 10 ng'okugulu kumu ne bagamba nti factory error ne wano e Dubai tekisoboka kubanga bakola ba inspectinga ebintu ebyo ng'ate bank to bank kati ebbula ly'emirimu weeriri era bannayuganda abasukka mu mitwalo 10
oba 11 tuli wano fenna tukolera wano. Kati ate ne demand nti nene abantu ne beeyongera olw'okuba nti emirimu gibaddewo. Kati mitwalo 11 oba 12 fenna tugenda. Kati ekyokubiri eggwanga bwe libeera nti ebiseera ebisinga teryagala nseemu kubeera nti bebeera mu kifo kimu. Kati tugambe nga Uganda Embassy. Uganda Embassy abakozi bonna si bannayuganda. Kuliko abayindi, kuliko abafilipino, kuliko abaki. Nekizibu okugamba nti bonna gwanga limu bannayuganda. Kati eggwanga okusinziira ku nkola yaalyo ne be batambuzaamu emirimu gyabwe mu by'okwekuuma, kyova olaba nti bagenda baagala amawanga mangi. Era UAE y'emu ku nsi ezisinga okubeeramu n'abantu abangi. Bw'ogenda mu bya protocol, UAE erina embassies ezisuka mu 200. Consulate embassies ne consulate nga zisuka 200. Ate waffe bw'ogerageranya embassies ziriyo ndowooza ziringa 7 oba 5. Kati bw'ogenda ogola UAE erina embassy 200, Uganda tulina oba 7 oba 8. Olaba nti UAE eri waggulu nnyo, kyova olaba nti buli muntu ajettanira kubanga open market era hub business. Nsobodde okyogerako mu bufunzi. Toyanziza nnyo ssebo. Kati nga tuzzeeko emabega nga wabadde nkubuuzizza, emabega kyalinga kitya ku by'emirimu? Gyalinga nga gyanguwa, era essaawa ne tulaba nti nno ba agents bangi, nti ebiseera kati ebisinga abantu bafuna emirimu nga bayita mu agency. Essaawa y'olwaleero bwe kyali n'emabega oba kyahandika butandisi? Emabega tewabaddeewo nnyo ba agent. Omuntu abadde ava Uganda n'akolagana direct ne company ezisinga eza wano. Kati essaawa ya leero waliwo ba agent bannayuganda, waliwo abayindi, waliwo n'aba Pakistan. Office zayongedde ez'aba agent okubeera nti wano mu Dubai, kubanga gwe mulimu ogusookerwako oba oguli ize oguteetagisa nnyo capital. Kati ba agent naddala kati bannayuganda bangi abazzeemu ng'ate abamu tebalina na bisaanyizo bibafuula kubeera nti ba agent, wabula balinga ba commission agent abali awo wakati ba middle. Kakati abantu abo mulimu abatuufu, mulimu n'abatali batuufu. Kati abatali batuufu kubanga omuli amamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna, kati be ba agent abo. Naye mbakubira omulanga oba mbasaba ba agent abo ennyini, ate era bumbobo bennyini abaana obasanga, kubanga kati abaana bakaddayo Uganda bampa reports era mbabuuza nti agent ki yakuleeta, ne bampandikira agent yakuleeta n'amanya ge kakozesa n'ennamba z'essimu. Kakati abagenti abo ogenda okulaba omwana omu 5 nga bawogera ekintu kyekimu ate nga bonna tebabeera wamu. Ate kati waliwo bagenti abamu abo abatono abavumaganya bannaabwe balina omuze be bamuyita nti jangu ono n'omwana wo sente ze walya oba zizze oba ddayo ku ofiisi amubulookinga bubulookinzi. Ate bw'abazzeeyo okumunona amunona n'agenda amusuula mu kitundu gy'atamanyi. Kati abazira kisa gye bamusanga eyo ne bamulonda, gyafunira n'ebizibu ebitamanyiddwa ebiteebereka. Tuyanziza nnyo ssebo, obale nnyo obalire ddala. Naye kino kyogeddeko ekyaba agents okubanga waliwo baneeno omuntu ekikola ekikirizibwa nno mu UAE. Kikola ekyo tekikirizibwa era bakikola mu bumenyi bw'amateeka kubanga tebakkirizibwa kukolerawo era tebakkiriza kubeerawo. Baliwo mu bumenyi bw'amateeka era ab'obuyinza mu UAE tebabikkiriza olw'okubeera nti balininyira eddembe ly'omuntu n'okumumalako era kyova olaba nti ebiseera ebisinga zonna UAE
yateekawo nti omukozi luli bagambanga nti UAE enyigiriza abakozi kati ne bateekawo nti omukozi atandika kukola bamuggulirawo akawunti mu bank era bamusasulira mu bank sente ze gyazifunira so sigenda byakusayininga mu kitabo nga tazimuwadde nasayininga emyezi 3 myezi 2 olw'okubeera nti ekitongole ekyensi yonna kyagambanga nti basasula kati omuntu atandaba kutandika kukola bamuggulirawo akawunti mu bank yebamusasulira sente ze ne bw'oba togenze ku kampani oba ku mulimu gwonna okebera mu bank gyafunira sente ze era tebaagala sente zo kubeera nti bazikwatako oba bazisalako ekintu kyonna kubanga UAE ekozesa etteeka erigamba nti omuntu muwe omusaala gwe ng'entuuyo tezinnabakkala era tekkiriza nagugaba commission ku mukozi yenna kubanga omukozi oba omulyazi amwanyiza era tekikkiriza tekiri mu mateeka kiriwo mu bukyamu. Otuwadde ensonga lwaki beagency bawukaringa right now n'okuba nti namba yeeyongedde ekyo mbasala kukiddamu kibuuzo kubanga otugambye nti gwe mulimu omwangu ogwetaagiza ki oba ki omuntu gweyeewanga ye nahandika okukola kwa agent alina okufuna akasente ketwandiise commission singa abeera afunidde omwana omulimu. Then social media platforms ez'enjawulo tulabye nga ba agents bangi bakubiddwa olw'okuba nti bakwata essente ate ne batakola kye bateekeddwa kukola. Mulina enkubuuza nti osuubira lwaki abantu beekyaye okubanga ne batuuka ne ku extent okubanga bakuba abantu abo. Njukira nti of course twali nsi yonna ekkiriza bumenyi bw'amateeka oba nti kutwalira amateeka mu ngalo nti omuntu akoze omusango bakoze ekitu n'omwekubira kuba kumenya kiba kikolwa kya bumenyi bw'amateeka. UAE yensi erimu amateeka si UAE yokka kale ensi emu ku zirina amateeka amakakkali n'okuba nti egoberera amateeka nga bugalina okutambula. Naye lwaki abantu ennamba esinga beekyaye nnyo okutuuka n'okwerabira nti bali mu UAE ate nga erina amateeka ate ng'era gagobererwa bulungi nnyo? Lwaki beeyongedde okuba nga bakuba bano agents abafere? Olowooza kiva ku ki kusinziira ku ntegerayo n'endowoozayo? Kubanga bibadde bitambula nnyo social media agamba ku Facebook kutwala omusajja alina olutonero munene bamukuba ne bamuyisa bubi nnyo n'abalala bangi babakubira ddala ekikolo ekyo kiwagiranga gwe omwami kikomeko era nekyala. Olowooza lwaki abantu beeyongedde okunyiiga n'okubakuba okubayisiza ddala obiko extent? Kibuuzo kirungi nnyo okusinziira ku mbeera eriwo. Baagenti bembagambye nti omulya mamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna. Kakati abantu abo beeyongedde obungi n'okubeera nti tibatuukiriza bye bagamba ate nga bwe baba bakolagana nabo mu kutegeeragana mu bulungi. Kati agenti enje abagamba nti kambatwale abajjako ssente obaddira mu 1,000 oba 1,500 oba 2 ze baba bakanyizaako zonna agenda okulaba nga abawanvuya. Ate abantu bano be babatwala ku poliisi ebabuuza ebibuuzo bibiri nti oyina lisiiti, wakolagana naye mu ngeri ki? Kati agenti olutuuka yabagamba nti bampa obuwandiike, bampa obujulizi obulaga nti nina bampa ssente zaabwe. Ate nga ono agenti ennamba gy'akozesa ya Uganda ne WhatsApp byonna enkolagana ebibaddewo yonna mobile zakozesa oba ennamba zakozesa za Uganda. Kati abamu baba blockinga naye baba bagwikiridde ne bakola mob justice nti bo bwe bamusanga olw'okuba nti bwe bamugenda naye ku poliisi babasaba obujulizi. Agenti alina office naye olumu oyinza okusanga agenti ng'ali mu bumenyi bw'amateeka, ali mu varsity oba ebintu ebityo, ne bavayo ne bagamba nti you same go mwemalire ensonga zammwe oba mutuule wali. Kakati bwe batuula wali ogenda okulaba agenti ng'afulumye agenze ate talina kyakoleddwawo, tewali bukakafu. Kakati abaana kyebakola ne baga nti katugende tumulage oba bwakiti tumwambule tulage tetuli bamativu ku nsonga eyo. Yensonga lwaki naye ng'ekikolo ekyo ekyokubeera nti tewali bwenkanya kivudde kuba agenti abatali batuukirivu oba bo abatagutwala nga mulimu gwabwe
oba abanoonyezaamu ebyabwe ne babeera nti ate bonoonera ne bannaabwe. Naye mbakubiriza aba agent mwekolemu ekibiina mubeere nga mutaasa embeera kubanga awe mujja ekiguli amagala eddiba. Nkole kyema tweyanza nnyo tweyanzeege. Ekibuuzo ekisembayo kigenda kuba kino ebibuuzo byandibadde bingi naye olwakadde ate nga n'ekirala okyatuwa akadde oba tukyakufuna n'emirundi emirala. So n'olw'ensonga eyo siba gwe wenna ayina ekibuuzo kyonna kyagala okubuuza ogende maaso tobeere ng'ogenda mu comment section obeere nga obuuza kyonna ky'otannyonnyose oba kyonna kyetaaga okutegeera tubeere nga tukuddamu. N'ensembe ekintu kino wammanga lwaki osuubira lwaki okusinziira ku ndowooza yo nga ggwe olowooza lwaki nkyogere nti bankireete ntya ekikolwa kino eky'omukyala okwagala mukyala munne n'omwami okwagala mwami munne osuubira lwaki kyeyongedde nnyo waneeno olw'ensonga nti waliwo n'abaana betuwuliddeko abesse naddala abaana ab'obuwala olw'ekikola ekyo okusinziira ku ndowooza yo. Ate kati abantu bakyatya kuvaayo kwolesa kintu ekyo nti nze ndi musajja njagala musajja munnange ndi muwala njagala muwala munnange. Ebikola ebyo nange mpulira biwulire naye sibiinaako bujulizi bulaga nti bikiseera bikolebwa kubanga amateeka naddala ga UAE gagamba nti okulaba omuntu nti akoze ekikolwa oba ayenze alina okubeera nti aleeta abajulizi bana. Abajulizi bana nga si baluganda nga banjawulo ate ne babeera nga bamazima beesigwa naye nga si balabira ekikolwa mu mulundi gumu nga bwe mubeera ku firimu nti yenna yenna ababa bali abalaba firimu mugiraba omulundi gumu abantu 10 bantu 20 30 kati abantu bana mulaba ekikolwa ekyo naye ekikolwa ekyo mpulira kiwulire UAE era naye tekisemba era tekikkiriza wabula nabo babiwulira buwulizi mu kwogera obwogezi naye nga tewali bukakafu. Naye baba nti obukakafu bwe buli waliwo amateeka ge bayimirizaako naddala sharia law balina amateeka ga sharia law n'amateeka gano ag'ensi yonna tekikkirizibwa era tebasobola kissa mu public oba kukkiriza public kikola wabula biriwo mu bumenyi bw'amateeka ate mu bubba. Nange mpulira biwulire era sibiinaako bujulizi era sisobola kukikomentingako kusingako awo. Chair, tulina abaana bangi nnyo wanena bali mu overstay abamu nga tebalina mirimu badde nsaba mu bigambo ebitali bingi abaana abo bazzeemu essuubi gye bali abali sitaaka balowooza nti tebalidda waka bakaaba enkya n'eggulu tebalina wakusula tebalina kyakulya era nga bagwamu essuubi nkusaba mu bigambo ebitali bingi obeere ngubazaamu essuubi kusinziira ku gwe nga bw'oyinza okukitwala. Abaana kwabo abamu bisobodde okuyamba Allah n'atusaasira n'atukwatirako abazzeeyo eka kati nga wabaddewo ng'omwana ajja n'abeera nti ayinawo ekitundu kya ssente nga Emirates Airline ebadde erina promotion ya mwezi ng'egaba 3 pieces ze kilo 69 ne 10 ze almost ze kilo 8 ng'atwalako kilo 4 oba endala ne tuzitunda ne tutopinga ku tikiti ye abaana abo bazzeeyo era tugyebaza olwa promotion eyo yaweddeko. Era abaana abasobodde okuddayo basukka mwana oba kati bagenda mu 5 abazzeeyo mu mwezi ogugwedde era nga bakyajja bangi abamu badde tebalina mpapula passport bazireka ya jimaani bazisuula basponsa baziremera naye nga balina babaddemu overstay babaddemu absconding tibadduka mu basponsa baabwe olw'ebizibu ebiteebereka basobola okubeera nti waliwo n'abaana nga balinga banamu abo baŋŋamba nti twali tutuuse ku sseerigamba nti katukole suicide
nga beetamiddwa ensi naye temukola bikola ebyo mujje tukolere wamu twebereremu tubeere nti tukwatira wamu kubanga agali awamu gegaluma ennyama ate munno mukabi ye munno ddala kakati mujje tubeere nti twebereramu ffenna tweyambe tusobole okubeera nti tuzzaamu bannaffe essuubi temugwamu ssuubi weeriri ate ekyokubiri eno si enkomerero y'ensi ogamba nti otuuke ku kikola ekyokukola suicide mujje tubeere nti tukwataganira wamu ne gavumenti ya UAE era tugyebaza okubeera nti omwana bw'abazze mu mikono emituufu tugenda naye era mu migration be bamu ku abo abanyambye wo akuba awumbirira ng'akuba wuwe kati tusooke ku bannayuganda bannaffe naddala basula ku union tubeere nti muyitayo buli omu buvunaanyizibwa bwaffe ffenna abannayuganda okuyitayo okubazzaamu essuubi okubawa ekyokulya n'okubaba amagezi n'okubabudaabuda bonna mu buli ngeri yonna buvunaanyizibwa bwaffe togamba nti ya embase yakakiiko akatwala bannayuganda naye tubeere nga tweyamba ffenna ng'abenda ya Nakalama tujja kusobola embeera eyo gitereeza ate era nga ffenna tubeere babuvunaanyizibwa bantu bakulu naddala abaleeta abaana abo okubeera nti buli omu olaba nti abaana abo tebabajja wano kubaleeta kubasuula obusuuzi tubeere nti tubayamba tukolere wamu naye ne Uganda nabo babeere nti bagezaako okubeera nti batangira abaana abo okubeera nti babaleeta kibinja kiramba oli n'asuula ku airport n'agenda ng'amaze okubajjako ssente nkubira munnayuganda yenna abeere wavunaanyizibwa abeere mbega ku munne ng'alaba nti aziiza ebikola bwe bityo n'okubeera nti tujja kusobola okubimalawo nga ffenna tukolera wamu ng'abantu b'enda ya Nakalama. Tweyanziza nnyo ssebo tusaba Mukama Katonda akuwa ekyosinga okwagala webale kutuyimirirawo nga bannayuganda webale kutubeererawo webale kutwagala webale nnyo badda byonna byotukolera nga mukikomeko tusima bale nnyo badda Mukama kutuwa ebyosinga okwagala amina nange nga nzigalawo ate programu y'olwaleero show y'olwaleero nyongera okuba nga ate nkubiriza bannayuganda mwonna eyo gye muli gye muwangalira okwongera okuba nga ate mutufolowinga ngaffe aba Nyondo Media kubanga twasalawo kuba nga tubaweereza naddala nga tusinza wano mu UAE Dubai kubanga mumanya byonna ebigenda mu maaso waneeno wetuli era nebaza bannayuganda mwonna abali eyo mu nsi ez'enjawulo abayimirirawo ne mba nga mutukwasaganyizaako okuba nga tuyambako bannayuganda bannaffe abali waneeno abatali mu mbeera nnungi mbeebaza mwebale nnyo mwebale ddala ate era nange nempa essuubi abaana mwenneyo gye muli mu kifo ky'okukeera ku makya ne weekubawo nofa kubanga abaana tubalabye abageza kukola ekikolwa ekyo omwana ava eri mu bbanga ng'alaba wabula ne yeekubawo so tetumanya kyonna kyemuyitamu naye nga kyemba mumanya nti tewali kitagwa ate mu nsi eno kyemba mumanya tewali muntu ali bulungi lwakuba nti ffenna tubeerawo mu mbeera ey'okwebuulirira n'okuyitiramu mu bannaffe ebizibu byetuyitamu abamu ne batuyambako ate ekisookedde kusaba Katonda kubanga byonna yabimala n'olw'ensonga eyo yonna gye mba muli n'ebizibu mbeera mulina temwejjaawo obulamu bwammwe jjukira nti Katonda abeera akuwadde chance ng'okyaliwo bingi ebisobola okukyuka abafudde babafudde nga bagenze bati bagenda kudda naye ate gwe Mukama wakyakuwadde chance ng'okyali mulamu kwessa ate akakisaako obeere nga osaba Mukama Katonda akukyusizeemu mu mbeera kubanga mpaawo kitakya onaku alonza okuba nga oli bubi notumaki kutuuka nkeera oyinza okwesekana nga ate oli bulungi mbasaba nti mugende maaso n'okuba nga musaba Katonda ate n'okukkiriza nti jjukira nti buli lw'osaba Katonda naye ng'olina okubuusabuusa mu mutima gwo talikukolera ekyo naye ate buli lw'osaba n'okkiriza nate era n'obeera n'okukkiriza nti kituufu Mukama ajja kuba nga akikukolera era kijja kuba nga kituuka tusize Katonda waffe omulungi nate era tugende maaso n'okuba nga turepentinga bunaku olukya abaana b'ensi oba abaana ba Katonda wano twonoona mu ngeri ez'enjawulo mu kwogera mu kulowooza mu kukola mu butakola
kyonona. So okuba n'omutima ogwetowaza ekintu kirungi nnyo n'okumwesigamako n'okumwesiga nti byonna abisobola jjukira nti ye talina kyalemererwa. So nebaza mwenna abawagira Speed Express Tours and Travel jjukira nti company agency eri wano no mu UAE erina ate branch Abu Dhabi, erina branch ne Dubai, erina Rwanda, mpozi ne Uganda. Mwenna abadyagadde okuba nga ate mutambulako mu seeze enjawulo ogamba nga mugenda kulambula mukose Speed Express Tours and Travel. Natera abali wano mu UAE nga mwaleetaze okuba nga ate mukola visa change mukose Speed Express Tours and Travel. Natera mbajjukiza kuba Brewster Coffee Opposition Academy nabo balina branch waneno mu UAE gamba nga mu Dubai ne main branch yabwe eri ate Abu Dhabi. Mugende maso mbere nga ate mubetanira okuba nga ate muyiga coffee n'ebintu ebyenjawulo bikolagana ne coffee ate mubere bakugu mukikwatagana ne coffee mubere nga ate musobola okuba nga mufuna ku mirimu mwenogere kasente akalungi ate nga n'enjobero olaze jukira nti coffee abeerayo obere nga tosobola kufeyiringa singa obanga oba otambudde. Era nembajjukiza mpozi n'abamukasa services nga basangwa Dera ate nga balina rooms zaabwe ennungi ennyo gwe nawuzo kubanga ova ku kisaawe nenga wataze akafo akakakamu akatalimu maloboozi obere ng'okakkana obanga omulamu okukozesa bamukasa services. Ennamba zaabwe zibeerawo nga ziyitawo bulungi nnyo natera nga bakola nebyokunyina eby'omukyala b'omwami kusiba mbiri byonna bagenda mu maaso nebeera nga ate babikolako. Nembajukiza n'aba Ajia Foods ate nga basangibwa Shalja bafumba olusaniya n'emmere endala yonna. Ajuman tulinayo ate Triple Ace nawe ng'oli Ajuman tulagenda musunangu bakozesa nebeera nga ate bakuyambako ku byendya nga ate balina n'emmere embisi n'ebirala byonna biwandeetaze nga bivudde direct okuva e Uganda. Tweyanziza nnyo bannange mukola kyamaanyi era mpozi naffe aba Nyondo Media tulina products ez'enjawulo kubanga twasazeewo okubanga ate tubatuusaako ebizigo ebyo tebyerusa wabula olabika bulungi nnyo nga nawe olaba ensusu zaffe Nyondo Gleam twesiga ebizigo ebyo tubeera nga tulabika bulungi tushininga naye nga ate tusigadde mu kala yaffe kubanga tukkiriziganya nekintu kyakwerusa tukkiriza kala kaunda gyabeera akuwale nti ekala yo obakeera ku makya n'asalawo obeere mweru alina ensonga lwaki yakufuula ng'oli mweru. So tuli certified ne kala zaffe wabula okweyongerako obwongezi okuba nti twenyiriza n'abo balina embalabe ntubakolako embalabe nezibeera nga zivaamu tulina sabuuni obukosa ajjamu embalabe zimugaba ensusu embi zonna tulina ebizigo ebikikola ekyo ate tulina n'ebintu birala byonna bina gwena endagadde okuba nga onaba ku kyogo tukirina gwena ndibadde ayagala ku bintu ebyenjawulo osobola okuba nga ate otukubirako kasimu kusiba nviri ka makeup ate nga tukola home service. Muganda wange ate nga mulongo wange Nyondo witini of course ali willing kubanga abatuuka bena gye muligamba nga abaana mwabali mu biyumba mwandyagadde products zaffe n'ebintu ebyenjawulo be kuva Uganda bintu kinga ki just bena ngompereza ka message ku simu yange mbere nga mukutuusaako ajja basibe kaviri abayita ku products zaffe abayita ku bintu ebyenjawulo so tubeere nga obulamu bulutambulira bulungi nnyo. Nja kusembyayo ate aba Unesco Constructors and Great Finishes Limited nga banene ate bazimbi abakugu ate ngera bakola ne zino zebayita biodigester septic tanks jukira nti tezijjula teziwunya ate nga zigenda mu kafo akatono ddala mwenna gamba nga companies ez'enjawulo emizikiti church amasomero mwenna companies ez'enjawulo musobola okuba nga ate mukozesa Unesco Constructors and Great Finishes Limited era nga okumanya ebisingawo akalango kako mbere nga mukayitamu mufune namba zaabwe mubere nga mukwatagana nabo. Tweyanze eri atakumira mpeera mwenna abatukumire mubere bulungi. Nze Nyondo Rozet ku Nyondo Media kwesizira okuba nga mbawuliza atakumira mpeera batukumire wiki nkutumiddeko naawe nga gwabadde ku kamera. Okuzimba kya buvunaanyizibwa naye ozimbye otya? Kangwanjulire aba Unesco Contractors and Great Finishes Limited bakafulu mu kuzimba amayumba aga buli ngeri bazimba kalina ez'ebyuma hollow sections nga kwotadde ne I-beams. Oyagala plani z'ebizimbe plumbing okuwayalinga amasannyalaze okukolera compound finishing w'amayumba interior designing ez'omulembe so nga tukola ne biodigester septic tank
ezitajjula, ezitawunya, ezitwala ekifo ekitono ate nga si za kunywamu. Kati mwaba amasomero, emizikiti, amalwaliro, amakanisa, amakampuni n'amaka mwettanire biodigester zaffe ez'omulembe. Tusangibwa ku Modern Havana Complex, omwaliriro ogwokubiri, edduuka eryokubiri Rubaga Kabusu Road, opposite Tavern Woods. Oba tukubire ku 0701 505 801 oba 0705 837 343. Junisco Contractors and Great Finishes Limited. Let your dreams be our project.